Kyamazima siva mu lodge naye sikeerayo. G'omuntu okera otya mu lodge ku makyattuku. Omuliro ogwo oyinza n'okusanga wamma ne Katonda ye yaguleese. Nga akooyo obuseegu. Ne abantu bali mu kukola in the middle of the city. Muli mu lodge mwepiica. Nga lwaki Katonda tabakumeka ennaali. So sometimes we tuyinza ga human error. Nenga it's God himself. Eyabadde punishing aboonoonyi bano. In the middle of the city. Nina ogusajja gwe nalabye gusajja gukulu. Olubuto tasobola na kuyita mu ddinisa. Nene yabadde mu lodge omusajja oyo. Ate abantu abakulu era muswaleeko. Really. Waliwo emyaka egitakeera mu lodge. Olesa abaana tebalina kye balya waka. Kati oyo omwami namulabye mukulu bwati. Musajja alina kubanga luyala alina waka. Akuza bazzukulu yakedde mu lodge. So mwenna abenzi abali eyo mubeere careful. Emiriro gitamye maloji. Mubeere very careful. Ate si okwewunyisa mu lodge tebasulamu. Bakeera mu bukeezi. Nenzo omuliro gwo gwandaze luyale Uganda kiki kye tuliko. Aba ne mukeera mu lodge. Sawa 2 omuliro gwabadde gukutte. Naye tusaasidde nnyo bannaffe. Abasangiddwa nga muli mu lodge nga temunnamaliriza mirimu gy'abatutteyo tubasaasidde nnyo. Concert ya King Sir performance ya mulema. Wadde Uganda mwajja. Ne King Sir performance ya mulema. Performance King Sir ya Ghana. Naye nga Uganda kyo mwajja okuwagira King Sir. Era King Sir yalaga nti omu ku bayimbi abalina abantu. Because ekyali ku Afrikana awo. Ate era ne turn-up y'abayimbi abajja omuyimbirako baali bangi. Chameleon yayimba bulungi. Chameleon had a good performance. Big Guy for the first time. Yayimba bulungi Big Guy. Yayina audience abantu bamwagala this time Big Guy. Nenga ye King Sir performance ya Ghana. Bali ba backup be ba mu overriding. So performance ng'omuntu ga King Sir ya Ghana. Naye by the way Chameleon had a good performance. Newunya Chameleon. Yayimba bulungi Chameleon. But King Sir nyini concert ekintu kyabulamu. Wadde turn up yali nnungi. In fact sir, ekifo kye wateeka kyali kitono. You underestimated yourself. Wadde ka performance kabulamu. Ekyokubiri Zambali muvuma waki. Mbukubanga mbu Zambali Blasio Mukasa ono presenter wa NBS. Mbu yagamba mbu Bob Wine ye president we. Lwaitiye. Nabalabe mugamba mbu Zambali bagenda mugoba teri agenda goba Zambali. Buli omu addembe okuwagira kyayagala. Oba okulawa. Zambali Blasio Mukasa. Ono presenter wa NBS taina sobije yakola. Stop castigating people. Wobanga oli presenter. Kwezo concert shows. You must welcome everybody. Eriyo section. Eyaba na Uganda atenga banji. Abakiza ati Bob Wine ye president wabo. Kakati tosobola kunenya Blasio. Kati wali agala bamukuba obucupa. Era Zambali. Oli musajja mugezi. Ekyo kyennyini kiwayina okwogera. Kwa ova butakyogera bandi kubya obucupa. Bayinza n'okukuba amayinja. So, buli wobeeranga mu society. Obanga oyina audience gy'oli mu gisome. Nange junior bwe nnyenda mu bivvulu ebyo. Soogererawo bya bufuzi. Oyina obala. N'otegeera nti bano ba NRM bano b'NUP. So, Zambali taina really baba ya werokaminga
Bob Wine namwita president taina nsobi gye yakola NRM tekakanga ko bantu kujiwagira lwampaka fete tukakanga ko bantu ndowooza zaffe. That's not NRM. President 7 takakanga ko bantu kumuwagira lwampaka. Eyo right ya Zambali, constitutional right. Aina right okwogera buli kyayagadde. No waba Zambali blasi yo mukasa awagira Bob Wine demberiye era sobola muvumo olwekyo okola ku NBS oba okola ku TV tekitegeeza nti ojja kuleka okuwagira byoyagala. Banji nnyo bali mu gavumenti tebawagira President 7 gabbi gali ganguzi ne tuli nago mu gavumenti. So buli omu waddembe okuwagira byayagala era mulekeraawo okukakaatikako abantu endowooza zammwe. Mbugundi lwaki ayogedde bwati lwaki awerokamize Bob Wine munna Uganda ng'abalala era wabazze mu concert bayina omwogerako because ekyamazima ne Bob Wine ayina abamwagala era abamukkiririzaamu ate abatagenda kuvaawo. So temukakaatikako bantu ndowooza zammwe tigoba owagira JNMK owagira President 7 owagira Robert Mao mbwate abalala basiru. So Zambali wamoyine eddembe lyokwogera byoyagala. Bwaba Bob Wine ye president wo, it's your constitutional right era teri alina kutiisatiisa. Ffenna tulina emirimu gye tukola. Bakama baffe tebatusalirawo biki bye tuwagira. Bangi nnyo bakatuliki bakola mu basiraamu era amasomero g'abakatuliki galimu abasomesa nga basiraamu. Ye tolerance gye tuyina ate n'abasiraamu bakola mu masomero g'abalokole. So byowagira ne byokkiririzaamu bibyo ng'omuntu. So Zambale blasi y'omukasa presenter wa NBS taina nsobi gye yakoze era muvuma wa bwereere. Nga presenter taina kulaga nti ate weenaalemu nnyo oba wa DP nnyo kisinziira audience gy'olimu. Bw'ogendanga mu bivvulu ebyo abasinga okusasula ssente be bannayuganda ababonaabona be bali mu butale abanyigirizibwa emisolo. Singa Zambali yabadde mu Serena nga waliwo omukolo ogugenda maaso ogw'eggwanga n'ayogera ebyo yandibadde akoze ensobi. Naye audience ewagira ebivvulu ye yaba NUP. Weewali abali mu butale banyigiriziddwa emisolo okitegeera. So n'olwekyo abusing someone because of his opinion is bad. Kituufu. Don't abuse people because of their opinions. Gwe wagira Jeno Muhoozi osirike. Jeno Muhoozi era naye singa yabaddewo bandimwogeddeko. Nengeri nti Bob Wine ye yabaddewo era gwe badde balina okwogerako. Era ne President 7 singa yabaddewo mu kivvulu era naye bandimwogeddeko. So let us be tolerant to each other. Stegi temuvuma bantu. Don't victimize people. Mbozambali bagenda kugoba teri ajja mmogoba. Tewali eyo ndowooza ye akkirizibwa. Osegera wali mpoziko singa yabadde ku TV nte journalist toyina kulaga ludda wali yabadde presenter mu concert ate nga majority ba NUP kabe basasula ebivvulu bino be batunda enkejje be bali mu butale. So you agree Uganda is in a bad situation? Yes, waliwo ebibye ebiri mu Uganda ebyetaagibwa okukolaako ng'amalwaliro n'enguudo. Kakati oyagala nti buli kimu mu Uganda kirungi naye ate era waliwo ebirungi. Gavumenti eno byekoze. Pipeline yatandise, to your information. Pipeline ey'amafuta batandise okugizimba. Pipe zaatuuse era by 2025 Uganda egenda kuba esobola okweexporting amafuta gaayo. The wait is over. Abanayuga mulinze nnyo amafuta biwedde. Pipeline zaatuuse
kubanga okuva Oyima Kikuube tulina okuzimba pipeline kilomita mailo 269 ego wali ku border kati ate Tanzania ezimbe 10,000 mailo 10,000 paka Tanga ebyo nabyo mu byogereko so pipe zatuse pipeline etandise pipe zino ze balese okutambuza amafuta geggwanga gagende Tanga zigenda kuba electronic kwa amafuta gaffe gali mu sulfur gayina okuhitingibwa gekwata so electronically pipe zino zigenda kuba zisobola okukikola ebyo nabyo mu byogereko ekisaawe ekyokubiri ekyeggwanga ekiri Ebunyoro nakyo kigenda kuggwa mubadde mutugamba tukoye entebe batuyisa bubi eggwanga liri mu kuzimba kisaawe ekyokubiri kigenda sooka kitambuza amafuta ate gye bujja kijja kutambuza abasaabaze Mwembalala Oyima Masindi nga temukyetaagisa kujja Ntebe ennyonyi muzirinyira wali ku airport ey'okubiri kijja sooka kitambuza amafuta ebyo nabyo mu byogereko waliwo enguudo ezikoleddwa mu butuufu nga zo mpitirivu obulungi ate nga waliwo ezikyakolebwa Jinja Express mubadde mugamba Jinja Road kuliko jamu bali mu kuzimba express ye Jinja ate nga neruli oluguudo era nalwo lwaggwa okujjako ebinnya biri Kalaji osobola okuyita Gayaza ng'ogenda Jinja luguudo olwo lukole n'ogwe Kalaji ne weeyongerayo lukusuula straight ku bridge nga toyise na wano Jinja Road osobola okuyita eri Kalaji Kayunga oluguudo lwe Kayunga nalwo lwakolebwa lwaki temulwogerako so enguudo ezikoleddwa nazo tuzoogereko bannange waliwo oluguudo era ejjo lwe nayiseeko oluguudo nga lwakoleddwa bulungi lwe luguudo ng'ogenda Entebbe Road ibayitayo batya n'oyita Emutundwe ogwa ku Nikani Hotel Bunnamwaya oluguudo lwe Bunnamwaya nalwo lwakolebwa fule built so ebyo nabyo tubyogereko wadde kale enkuba etonnya nti waliwo enguudo eziri obubi Jeno Muhoozi yayingiramu Kayunga Road oluguudo lwe Kayunga lulungi naye ebinnya biri wali Kalaji waliwawe ebinnya Kalaji ebyetaaga okutereezamu naye ng'oluguudo olwo mwenna abayita Jinja lwaki oyita ku Jinja Road ng'oluguudo lwe Kayunga weeruli osobola n'obulanchingira Emukono kati wabaddewo abagamba jamu atususseeko ab'Empigi bali mu kuzimba express egenda okugatta Mpigi emale egweri Entebbe so waliwo ebikoleddwa wadde bingi byetaaga okutereeza naye n'ebikoleddwa mu bikole Air Uganda twasooka kugivuma naye kibayita abanayuganda bangi kati bakozesa Air Uganda waliwo eno ennyonyi gye tulina ennungi egenda e Dubai nalaba luline kamiliyoni mwali so ne Air Uganda nayo nnungi by the way so twogere ku bibi wadde enguudo zo ziri bubi ez'omu kibuga emyala gisala ne gitwala abantu okisegeera so wadde General Muhoozi yakola ki ali mu kuyambako okutereeza enguudo z'omu kibuga ebinnya biri mu kibuga wano naye ketusabe General Muke Supreme Command of the Armed Forces Command of the SFC ngeri gye yayingiramu mu Kampala n'aleeta amagye gazimba enguudo let us hope for the best tulabe nti ebinnya bino ebiri mu kibuga nabyo bitereezebwa Alien Skin yataddeyo Nkwakyo Festival ku lunaku lwe lumu n'enkuuka Alien Skin alina abantu Alien Skin ne bw'ateeka ekivulu ku Yidi era abantu bajja kujja waliwo abantu abalina omukisa Alien Skin ajja kufuna abantu nabawulira mugamba mbu mukulu wange hamu yamugoba mu kisa nedda ekisaawe tekinnaggulwawo ekyennakivubo
wadde amisi nkwebaza Hamu olw'okuzimba ekisaawe ekyo ku mutendera ogwo basooka ne bakuvuma Hamu ne bakulwanisa ono Lukwago atalina magezi Broad Mayor tazimbye wadde kabini ye yali akulwanisa Hamu you have proved the people wrong nte tulina kulinda bazungu so ekisaawe ky'enna kivubo kiri mu kuggwa kuliko gym kuliko basketball kuliko netball kuliko cinema byonna Hamu abibateereddeko muneekwasa ki ngate n'ekisaawe Hamu nakivubo teketalingira mupiira gwokka aba volleyball kwemuli state of the art netball aba gym Hamu byonna ebyuma yabibaleetera abakubi b'ebikonde temukyetaaga genda Nairobi byonna wali nakivubo bakita all around stadium era singa space ebaddewo n'aba swimming twandibateereddewo naye ng'ekisaawe ekyennakivubo kyo we kiri kiwedde so alien skin twamugamba agende ategekereko ewalala si mu bubi eri carpet tebagirinnyako okisegera kwa ekisaawe ky'ennakivubo kya carpet bilioni 5.6 okugireeta carpet yokka bilioni 5.6 kati alien ne tubuga ati gwe alien ngeri joyina omukisa alien skin ne bwateeka ekivulu mu toyi bajja izirake munsi tolwanisanga muntu ayina mukisa God is favor napiru nze alien skin namuvaako golaba nti amulwanisa omuntu otegeera nti ono aliko favor tosobola kuŋŋamba nti abantu bonna baagala alien basiru gwe musiru gwategeera ennyo nga tolina bantu omanyi wano mu Uganda mulina olugezigezi mwesibya obutaayi mbo sibanya abo tebategeera gwategeera ennyo oyina baliwa naawe kolayo concert bajje gwomanyi kye bayita okuleeta abantu nga King Saa kye yakola wadde King Saa performance yamulema abamu muyina abantu newookola olumbe tebajja baga abali busy abamu mukola emikolo abantu ne batajja nagaya embwaye yavaamu olubuto kati ozanyisa alien skin aleeta abantu embalala n'aleeta abantu so alien skin takyagezesa is a brand ekyayamba alien skin is honest wa mazima teyerimba kyataakola tajja kikola alien skin kyanakola ajja kikola mwe mumuvume mutamivu ali enkwacho he has the people era omwaka guno alien skin ye muyimbi w'omwaka kyagale kigani is the artist of the year tosobola kwogera ku music industry ya Uganda right now notayogera ku alien obaka ekikyamu ekisajja ekyo kyali ni twakirwanisa nga tuoza kisiru neze junior I understand quickly munsibera diverse chuka n'abantu abantu gye bali jodda you cannot fight success tolwanisanga muntu ali successful alien skin yagaggawala ne bwateeka alien yajafuna abantu eyo nkwacho festival abali b'enkwacho bangi mu Uganda abantu balira ddala enkwacho n'abagagga enjaga baginwa simanya bamuyita batya namusanga luyale wa mukwano gwange eno enjaga ya chai I have my friend very powerful person in government namusanga ali kunjaganwa mbu ya chai abagagga baginwera ku chai kati ye alien skin alinga mbuzi agaya nkwacho naye n'abagagga mu Uganda banwera ddala enjaga I didn't know nti mu restaurant bw'otabaawulira nobagati nze chai gwe mumpate mutekako njaga there is chai wenjaga ali all over Uganda so kakato kyasobola kuvuma muntu ti goli munu wanjaga tebikyakola buli omu kati aginwa and by 2070 we shall all be having marijuana waliwo cookies enjaga ziri ma supermarket era abazadde mwegendereze cookies mugulira abaana waliwo cookies zirimu enjaga with the cookies nziraba mabala ojagenda ogiwe baby goje kakati alien skin you cannot tosobola kugamba nti alien mbutajja funa bantu eyo test yagiyita
munsi waliwo omuntu waayita ebigezo. Alien skin has proved us wrong. Twali bakyamu. Ataba na Uganda buli womanyiranga omuntu nozalawo omuntu, God will prove you wrong. Abantu bonna ab'amaanyi basooka bazalawa. An idea that will succeed is neglected. Kakati nze Junior ndabye ku alien skin kyasobola okukola. Ekyabantu kyalien ayina abantu bakuba ennyimba za alien mu bbaala. Abantu ne basika ne bazina. Sina nyonyo waliwo kino ekiyimba kye efuuse national anthem. That is this song alien gyayina. Eringa national anthem all over buzz. Kakati alien skin ye muyimbi w'omwaka. Is the artist of the year unquestionably. Mwagamba tayina bantu n'abafuna embalala. Namwe mugamba alien tayina bantu n'abafuna ejjinja. Namwe mugamba kamanyidde principal agenda gwa alien tagwangako. Kyokka abamugamba okugwa tebayinayo wadde n'ogu buno bupresenta bunnamawulire obwavu. Weegendereze bannamawulire bonna abavuma alien. Wekuba akayina ssente. Bale mwesi. Se emikisa gyabwe bagiraba mu bantu. Buli wobeera ng'oli mu kifo. Ng'omukisa gw'ogulaba mu muntu. Owedde. Ba party after party. Hiro oluyimba lwolwo party. Party nze nina party. Alien. Ajja kufuna abantu. Oba muni wanjaga. Oba baba tufuga bo bategeera nnyo. Nze mwina n'ebintu bye mwogera ne mbeewuunya. Kati abafuga eggwanga bo bategeera nnyo kale. Bava ku maazi. Wano olupapula lwa gavumenti lwennyini lwakuba nti miliyoni 14 mu Uganda tuli balalu. We are mad. Kakati n'olwekyo. Don't underestimate alien skin. Era abamu ali mulowooza nti ajja kugwa. Nange kye nali ndowooza. Naye ekyamazima ddala. Ekisajja kyo ky'amaanyi. Manya Abannayuganda nga baakwagadde. Hey! Olaba ayagala Bobi Wine. Kati Bobi Wine kyamagezi kikyayogera. Era ajja kugafiira dictator, we are removing Museveni. Nenga ali magere mu bigere n'Abannayuganda nga bamwagala. When Ugandans love you, they love you forever. Wano kamiliyoni yakuba abantu bameka. Naye Abannayuganda baagala kamiliyoni. Namulaba mu Kingisa kamiliyoni wayimba bulungi. You had a nice performance. Naye kamiliyoni lekera okubba engoye. Kati engule ya Kingisa wali ogitwalawa. Kamiliyoni stop it. Osanga ba musician bambadde n'obambula ku stage. Kamiliyoni lwaki wabba engule ya munno n'ojambala. Kingisa anasigala bute. So n'olwekyo Eddie Kenzo yali agala abuuza principal. Saabirabako ebyo. Mpulira babyogera. Mbu Kenzo mbu yali agala abuuza ku principal mbu ne bamugaana. Nze saabiraba. Lydia Jasmine tujeeko empisa embi. Wayawukana ne Carol Nantongo over nursing. Lydia Jasmine. Wabaddewo ekibuuzo ekiyitingana ekitali kituufu. Mbu Lydia Jasmine mbu yayawukana ne Carol Nantongo lwa Kenzo. That's not true. Ekyayawukanya Lydia Jasmine ne Carol Nantongo bintu wamma byabawala. Begeya. I think Carol Nantongo ayina bye yayogera ku Lydia. Ne babimugamba. Kubanga Carol Nantongo ne Lydia Jasmine bali basulana wamu. Nga ba mikwano batambula wamu bayawukana. Naye nga Kenzo si ye yabaawukanya. That's a lie. Kubona Kenzo talina gwayagala. Kenzo international artist. Adiringira mbazungu. Ekyayawula Lydia Jasmine ne Carol Nantongo bigambo. Ekyawudde abayimbi bigambo lugambo begeya. Bege abayimbi bege. Nze banesera bankuba twalina lugambo nga bayimbi. Ono bwageya munene babimutwalira. Carol Nantongo yeetonda.
eri Lydia emirundi esatu ogwasembayo Kalo Nantongo yalumba Lydia Jasmine mu motoka ye boogere ng'abe emikwano Lydia yagaana naye nze kimanyi deep inside wadde Kalo Nantongo ayirabika yageya Lydia Jasmine ayina ennugu ku Kalo Nantongo ekyo nkimanyi kubanga ennyimba za Kalo Nantongo of latest zadde zitambula nnyo okusinga eza Lydia. These days Lydia muyimbi wa maani ali established naye right now Kalo Nantongo ennyimba ze zitambula kati mulimu n'ennugu nenga Lydia Jasmine bakwetondera that I know 3 times wagano okusonyiwa munno ebyo bibeerawo mwali ba mikwano kati ennaku zino mwe kye mutanaba kutegera abayimbi balwanira nnyo emikolo embaga right now Kalo Nantongo akola ku mbaga nnya Lydia akola ku 2 nzo omukazi abatunza gomesi ye yabiŋŋamba Kalo Nantongo bamuyita nnyo ku mbaga ennaku zino okusinga Lydia kati bayinamu ka competition nenga si Kenzo yabaawula biwaadizi omu yatemako munno omugambo nenga Lydia Jasmine tujjeeko obuto lwaki munno tomusonyiwa ate nga yakwetondera Kalo Nantongo yeetondedde Lydia 3 times nenga wama yagaana omukola ki okumusonyiwa eyo naye bibeeramu mu bakazi kwegeya bibeeramu naffe bwe bulamu bwe tutambuliramu nzomanyi Junior abakangeya nga babiŋŋamba but nze I keep quiet I take no offense kanze ndi muzimba nyumba yange sina budde nvuge motoka ya $6 I'm a technocrat nkola mu ministry nze I have no time era tubeereyo nuka bu Junior namwogeddeko sibanya ne babimutwaya nti ajja kunyigira nze sina budde bunyigira abantu olutalo lwendi mu lwakwejja mu bwavu I'm fighting poverty so tubeereyo mukwano no gamba mbu sister Junior ajja kunziramu I doesn't have time kakati wobe olieyo oloza Junior ebyo twabikolanga nga tuogedde ku bantu nga tuwayiriza abantu twasigala kufumbirwa kutuwasa bwe budde bwe tuyina bw'amaka n'ofumba y'emyezi 2 e Dubai n'ovaayo komawe Uganda n'ofumba we have homes to take care of kakati gwe mukwano ojja kuddeeyo olowooze mbu Junior ayina obudde bwange mukwano tuli mu bufumbo nze sayina budde bw'abanaku mala abanaku mumanyira singa nyirira singa I look like this musabira nyumba ere bubi kyagaana abantu ne musindikira amayembe mubeera masabo mundoga nze kyaga baserefi mbusimanya Junior yavuwale kakati n'olwekyo ba mikwano abali eyo bukanjogere ku Junior afune following you have 5 minutes of fame omanyi 5 minutes of fame buli muna Uganda ojazifuna mu Uganda ne bwokera ne weyambula wali people will know you for 5 minutes bamale bakuleke kati tyafa bamaze n'amanya I have been on social media 4 years bonna bafudde bandeseewo kaye yadduka yagenda kufumbirwa ayina omukazi mu Bangladesh Kakalamu yafumbirwa mu Philippines Jajja Ichuli yafa Jakana Naduli yafa I'm the last man standing nze filimu star kwaze nagenda okujja mu bintu bya blogging nga nina emirandira jange mu government era nakitegeera nze blogger jo sigalawo mu Uganda I'm highly entrenched walona byeko ku police jine emirimu tetwagwamu migwe mbusibanya nawe otaddewo akasimu oyagala kubeera ngaze mu mboona ye ey'omutwe bajja kukuba essasi anti mubeera ne buddato bwo obubawaga
munange kamberenga junior bajja kubalula essasi mu kabina ffe tugenda okujjanu nga wamma tumaze okukola ki okwebuuza tuvulaba obwa buloga mbuluddemu omanyi fayiro zenina ku poliisi gwe nekuba strategic kati naye mumbona ey'omutwe njagala ng'emmotoka junior gy'avuga mukwano byetaaga oteekamu obwongo si kwasama bwasame ate mulinde mmale ennyumba yange mbavume bulungi let me complete my house malo ovuma abanaku mujja kungwako kakati abasama mukyali batono luli nali ne MC Rwich bangambye Donizera nayajja we sente azina Rebecca agaba mama kaliro bangembu muganda waina pate mbutu jabera mu governor mbwembage eri ku mistirwe Rebecca agaba nkukubira wapa sente we wajja ne milioni 3 no sindikire emitwalo emirala 5 mama kaliro ojo mugagga we UK nema kati gundi tuzijjawa invitation bange mbusete gendo okuba mu mbaga ya muganda mbu governor mugenda jigala Rwich yabadde abinyumiza manze Tamale sina lugambo era Rwich yampita Rwich yabinyumiza yantwala luli Rwich angulidde omwenge atute tulidde mmere omanyize ne MC Rwich ya brothers nabalaba luli junior ne Rwich bechayi nga twechayira ki Rwich muganda wange she's my brother naye Rwich kioda yange sijiraba nabadde njinonya nendoza gwajibye ne after I found it era uli ndali ku apartment ewa Rwich ne tuli anga bwetunwa so abasama ab'omwaka guno bangambye gundi oyina white party zali sister Shakibu nze akulira ekibiina ekiwasa abakazi abayina sente Shakibu sinalaba kadi yange empita mu white party ogwasembayo watuyita n'omugenzi Isima sister Shakibu mpa tebo tekijja kulabika bulungi nga nvuma white party nti teyanyumye ate nze tomanyi mu kibiina gwe General Secretary sinaba kuwulira Shakibu nkubira simu kumpa tebo ya white party mbu John yalwaki tosasula nze kyasasula party mu Kampala mwagala police bamme rights z'okutegeka pozi mwagala tugambe white party wegenda okube waliwo bomu gwe gano okumpita Shakibu wano emuba n'ebizibu ne Zali sibawolereza wano Zali yankubira nga kiri ekikazi kye UK kipromota kimuvuma lwaki we mutuka mutegeka pate Shakibu temutuyita mwagala era tubakubire sister Shakibu nze chairman wo junior akutwala mu kibiina ky'okufumbirwa abakazi abakadde njagala tebo era Shakibu you are waiting for me to call you atenze junior andwao nja kuba white party njagala tebo konyiga nje sikyasasula smart tebo za milioni 2 nze jewa sente Shakibu wano tukuyambye Shakibu okuba mu bufumbo n'abantu wamma butasiima wano Zali kale wadde Zali wangu nakusanga mu brackets and wine omwaka oguwedde nga tuli ne Uncle Toyota you gave me some money naeze munenye tebo Rwich wabadde ne bakwano baabe UK baganya okunteka ku tebo yaabwe mbu John yoyina nnyo olugambo tetujja kuteka ku tebo nange saagala so sister Shakibu nonye engeri gyonkubiramu essimu mwami Lutaya tulabe nti ekintu kya tebo tukimala tonteeka kupi n'essira gasumba zaga akawala kantama
manyi abategeka emikolo temumanyi nti abantu abamu tetukolagana nabo. Ojja genda okwata ettebo onteeke kumpi n'essira Gashumba. Manyira dda. Ne taata w'embu tankubira. Naye Juni nenga nina empalana nnyingi. Ne taata w'embu naye embu ampalana. Juni yambonyebonye n'empalana ku nsi kuno. So Shakib, make sure tebo yange teri close na Shira. Nze lyefujjo lyabwe n'erwiki man. Sijja disobola. Wano mwakuba sister Gurunedi. Kati wali agala mpolereze gwe Shira. Ngate Gurunedi memba mu kibiina kyange kifumbirwa abakazi abakulu. I had to protect Gurunedi because he's a member. It's my responsibility. Gurunedi ochamulaba nga ayogera. Alimu manager Iba Nelson. Nemumpalana. Mu sister Junior. Lwaki avumye Shira. Of course naino kugugumbula. Luli twali kupata ya Ebrans. Shira Gashumba munajambo nabuzaako Kasuku. Mbunze teyambuza kati olwo nenfa. Baba n'abatu walana mwina n'ebizibu. Like how osobola okuwala na Junior Luyali. Ekyoka talina kyojja kunkola. That's the bitter reality. You not do anything to me. Really, I look at those young girls. Ya jambo abuze Kasuku. Ngera kati onumye. Mwine mundu naffe tuzina. You have guns, we have guns. Kakati really nze tulya n'abampalana okay. Kati ompalanyi mwine mundu we have the guns. Nze Julia sola kunkolako fujjo. You cannot. There's no question about that. Tiza Julia nzo kusanga mubala nonkuba. Nze yagena no kuyiso nemjige mundu wano. Nga akulira yiso yennyini. Oba ye meja Katabazi. Ye yanjigirize mundu. Mpozo yagala kufa. Nze you cannot find me in a bar. No, ebyo bye mwakola Gurunedi kale mujje mu binkule. Mpozi nga sata mbudde nayo. I can clear you. Netata ujali nekwata mu byenda. Nze you cannot. Choba esigena mu bivulu by'abayimbi. Abayimbi bajja ne gaali ebyo bivubuka. Ne bisindika abantu nge wakingisa. Abayimbi basindisa abantu. Bakusanze otudde mbweriwo muyimbi ayitawo batabula n'ebiganga ebivubuka ebimu bibbi. Abayimbi stop it. Ebintu by'okusindika n'okkuba abantu mu concert. Abantu basanze batudde bulungi. Ne mubasindika waliwo omukyala ava UK. Yasasula ne VIP bamusindika. Mbusimanya bakanyama mbubakuuma abayimbi. Leeta obunyama bw'okunsi. Nzireyo mu mmotoka njijjeyo. Nkomewo bulungi. Tulabe sasi n'obunyama. Nze I don't want to play around. Byomanyira abantu. That's why I don't go there. Nze kosa tizembera muza Serena na Mistiru. I want to mingle with poor people. Simanya bakanyama. Sibaba basindika abantu. Push me. That's when you realize. They don't joke around with me. If you are looking for people to joke around, you must doubt. But Junior Jafanga Isima, Infantia. Who will shoot me now? Katibanzi Tebatia. Musumaya Junior, Ojakufa. If I die, I die. Kati, wali watagenda kufa. This is a process. But undermining me. People have tried it. It has failed. People have tried. Baloza andi mwangu. You know abanaga mumanyira. Haka Junior. Oh. Basanze mpera. Benaga bali abatwafika bali batwala spasio yange. Musumanya. No, what is it here? Bali abatwafiki bankwata. You remember there's a video. Remember, let me call your spirits. Era nakuba bukubi naguru. Ngabogera na baba buzote mumumanyi oyo. You don't know him.
Do you have to remind you that Junior is a technocrat in this country? Bambulira lo, simanya lo. Never we children now here. Namga find you do not take this car. And no space your jolaba. Gende wa genosale ya jimpa. We are taking Junior's car. It is a directive from him. Until kati nebatandika to apologizing. We sorry we didn't know you. You will know me. You will know me. That's no question. You will know me. When it is even too late. I'm telling you, call your superiors. Kubira bakamabo, you have refused. Kati, what do you want me to do to you? Nalimva na mubyataka office ya feyebo karasa bali bajocheze yebyetaka. I'm running from there in a meeting. Bajja bayimiriza spasio yange. Ndi mu convoy bwenti. Remember, I was moving in a convoy. Nga spasio yesembye mabega. They thought that how can a spasio be in a convoy? Nyendo family, I'm taking no kurat Tamale mirundi junior. Now they don't know me. They got to know me. Oh, police. Omuntu bwa kweyanjulira in a good way. Tokanti abakuzala yi. Then they go to know me. You sort out ourselves. Sorry, into ebyo. You say I'm humble where necessary. If you want to see what I'm made of, one phone call. Sija kulekana na mwabana Uganda. So, allow me to complete this program. Nache sogedeko. Which one? Junior Olutalo Gaza. Okay, let us go international. Ebye Uganda ambimazi. President 7 yagambye teyego ya America. President 7 yagambye America mbutabeguya mbube bayino mwegayirira okugendayo abula banna. Jajja teyabulwa. Yagambye mbuye teyego ya America. Ngamba bannange. Jajja nyamuwabya nyamuwandikira ebintu ebyo ebinatuleetera obuzibu n'abazungu. Anyway, jajja bwati bwe yagambye mbuye teyeeguya America. Era n'agamba Abamerika twabaloza nti etteeka ly'ebisiyaga ligenda kukyuka beerimba. Tajja kukyusaako wadde etteeka. Era President 7 yabadde mukambwe n'agamba Abamerika mu luzungu. Saagala Abamerika beefule nti baabiwulidde. Yabadde akozesa luzungu. N'atabeeguya. Era bo we babalowooza mbu Abamerika be balina n'omwegayirira agende mu Amerika. So siye. N'agamba ensi yonna etawa Uganda kitiibwa na bwetoowaze bwayo etambule egende. Bye bigambo bya President Museveni. Manya abazungu badde bataddeko pressure. Sankison zizirumye. Akulembera amakomera bagimutaddeko. Amerika etabuse yatugoba mwagowa. Amerika obuyambi ebusazi. Abakungu b'amagye bateekako sanctions. Naye President 7 yalayidde. N'agamba kegwake keetonye. Tajja kukyukako wadde. Era mwenna abali eyo nga muli eyo mulowooza musajja mbu anaakyusa wadde abakungu ba gavumenti mbu lwaki pulezidenti ayogera bw'atyo yagambye tajja. Nyenze Israeli mmalirize. Okay. Wiiki ewedde Amerika yakozesa amaanyi gaayo mu UN gye tuyita veto. Negoba resolution ya United Arab Emirates yali egamba nti mu Palestine mu Gaza wabeerewo ceasefire. Limema mpaka nakati okuva okutobanga musanvu emundu ekyavuga e Palestine. Nga Israeli enoonya abayeekera ba Hamas abatta abantu 1000 mu something Abayisirayiri. Abantu omutwalo gumu mu kanaana aba Palestine be bakafira mu lutalo luno. United Arab Emirates
yatuuza Security Council ya UN nekola resolution nti wabeerewo ceasefire emmundu eyimiriremu. America ng'ekozesa obuyinza bwayo obwagiweebwa mu UN Charter yateekawo kye bayita veto. Resolution tesobola kuyita singa ba security member ba permanent security member abataano China, Russia, Bungereza, Bufaransa na America bakozesa veto. Resolution teita. Era byagenda okugwa mu UN ng'amawanga 18 gawagidde resolution egamba nti wabeerewo ceasefire. Resolution eno yaleetebwa United Arab Emirates gye beebagireta mu UN. Amawanga 18 ne gagamba bannaye emmundu eyimirire. America yokka mu nsi yonna ye yayimirira nekozesa amaanyi gaayo veto negamba nedda olutalo lusigale nga lugenda mu maaso. Bungereza yensi ey'okubiri ye teyalonda. Jjukira Bungereza emaze emyaka nga 3 tekozesa veto mu UN. Tekozesa veto yaayo myaka nga 20 n'okusukkamu. They abstain. Era Bungereza kye yakola they didn't vote. Badda buzi wabbali. Kakati emmundu ekyaseka. America yagana ceasefire. America mukwedifendinga lwaki teyagala mundu eyimirire Gaza egamba Hamas eyina okubwa. America egamba singa Israeli tekuba Hamas nejijjawo eja kuba nsigo y'olutalo olulala era Hamas eja kuddamu erumbe Israeli etta abantu. America kyeyekwasa. Hamas eyina ovaawo. America yalayidde. America yalayidde erina Abayisirayiri ega Hamas eyina okubwa. Era Blinken Secretary of State yakyogera mu Luzungu na Hamas's military capacity must be destroyed so that it does not sow a seed in future wars. Mpaka nakati Israeli eri kuba kibuga Khan Yunis. Jukira Nozani Gaza Israeli yagikubadda. Gaza City nekuba ne parliament ya Hamas negidestroyinga kati eri mu Southern Gaza. Ekibuga bakita Khan Yunis kyekibuga ekyokubiri mu Gaza Israeli gyetadde amaanyi. Mu Khan Yunis mwemuli ennyumba y'omusajja akulira Hamas Gaza. Omusajja oyo akulira Hamas Gaza ennyumba ye eri mu kibuga Khan Yunis. Era Israeli yagiwambadda wadde tebamusangamu. Oyo omusajja bamuyitaani innyanga lyenvudde mu mutwe haswa something. Israeli egamba emala mufuna. Sofa mu bakamanda ba Hamas Israeli yakatta 5. 5 Hamas commanders bo bali eliminated. Israeli eyina ekifaananyi bali 13 bali batudde mu kifaananyi gwemala okutta gwesazaamu. Eri mu kibuga Khan Yunis Israeli yatuuka yodda emundu eseka egamba Hamas eyina okubwa wadde ensi yonna. Kati omuntu aŋŋamba nejjuni olutalo nga luluddewo. Israeli teina maanyi gakuba Hamas kugimalawo. Israeli yali esobola okumala olutalo olwo mu ssaawa. Israeli yali esobola okudefeatinga Hamas in 1 hour. Nkiddemu okiwulire. Israeli eyina capacity okuba Hamas mu ssaawa emu. Ne lwaki olutalo lututte emyezi 3 tugenda myezi kati 3 olutalo teruggwanga. Israeli teyagala kutta bantu. Yali nuclear weapon ejo bagaza yonna negisaanyaawo. Israeli kumanyi geina eyina nuclear yali esobola okuba Gaza Palestine yonna negissa ku ttaka in 1 hour. Ne saawa njogedde kinene. Esobola okukola America kye yakola mu Hiroshima ne Nagasaki mu Second World War. Naye teyagala kutta bantu. Nesinga lwaggwadda.
ebyokulwanisa ina by'amaanyi bagikomako bukomi naye nga singa Isirayiri ejjayo amaanyi gaayo oyo Palestine buugi kati Isirayiri amaanyi geina singa eira kubagana na zirasha muganda wange Isirayiri zezimu ku mawanga mu nsi yonna agasinga ebyokulwanisa eby'omutawaana bayina defensive system bagita Iron Dome accuracy yayo eri 99.2 accuracy Iron Dome ekola mu musana ekola mu mpewo ekola mu muzira buli mbeera ya budde Iron Dome ekola ate yo terinda yeteekako automatically ekuba buloketi obutono bayina alo 1 alo 2 ne alo 3 gendo zisomeko eina system bagita alo 1 alo 2 ne alo 3 gendo zisomeko muganda wange zina radius mitwalo na mitwalo za mailo najagattako gye bayita David Siring yakajiguza Finland eyo mbi ba mizairo eyo ya mizairo David Siring gendo gisomeko nga bwekola musoko tegere nti ona amasi buugi bazannyamu naye kwepena aina iron beam kati iron beam ekozesa infrared lasers waliokenzeko wenabi banyonyola temujja kubitegeera ekozesa beams okwokya emizinga muganda wange ne guba gwa kala tegusumatuka bagita iron beam eina nuclear armored submarines ezitibwa dolphins nuclear armored submarine eza nuclear kweko kwegatta intelligence yayo ezimu kuzisinga okutibwa mu nsi yonna Musadi kati Musadi mwosanga special force ya Israeli mulimu dogo section embwa Israeli gegamu ku mawanga agasinga okutraining embwa nefuuka ensolo embwa nefuuka omuntu embwa ngentegeera yayo si buno obubwabwa mmwe buno obubogola we ziri embwa za Israeli zikola mission baziwa n'amayinja ziri ku ddala lya ba Captain Snoopy Dogg va ku buno obubwabwa mmwe buno obubwa obusejjere akakomberera Israeli eyina embwa ng'embwa bagituma mission ne bagigamba genda wali olabo bawaliwo bomodde o reporting embwa negenda nedda nekuba saluti ne reporting nze muwakanye nti embwa tezikuba saluti gende Israeli olabe embwa ku parade na ya chini ne shirabi gani weka netambula edogo ati goina wanakabwako kakukomba manyuma mboina security eriwa ere mbwa ziyambye nnyo Israeli okuzuula tunnels ba amasi mwe bekwesa mbwa zezibikola dogo section mweza mwe wane Uganda ziri kwe airport enjala eziruma ana Uganda mufa kumbwa embwa za Uganda ziri kwe airport zonna nkovu zina kuba mu retirement ka president 7 basirikale baawumuza siraba nkonga awumuza embwa dogo section baziri yake mmere embwa nsajja zattu era president 7 nkulayirira embwa za Uganda kwe ziri yekalakasa kubuno obuli bw'enguzi embwa ina kulya kilo 4 bagiwa 2 abasirikale bennyini tebalina kye balya kati bawembwa kyoba bomuzibwa atuka dogo section tetwina wano batta abantu ne baleeta embwa ng'embwa ogiraba yo yennyini nkoowu teyina musango gwezuula mbubasa omuntu embwa nebatwala kumbe naye noonya mmere eno polisi wegivaako emabega naye ng'embwa tenoonya mutemu
naye enoonya kawoga enjala ejiruma zembwa ze tulina wano mbwa kye yali ekutte omubbi wano era ogenda okulaba embwa yeetooloola ate nga yeetooloolera mu bapoliisi bennyini n'embwa za Uganda nazo ziswaza bagireeta ekwata omutemu ate yeetooloolera ku poliisi bwe bagiga agenda embwa enjala ejiruma so tufe ku mbwa za poliisi banne tufe ku mbwa za poliisi teri azoogerera n'ate ng'embwa kintu kinene nnyo mu security genda e Rwanda olabe embwa ze bayita embwa wamma bagijjayo e Rwanda nga dogiraba naye kati zino ezaffe zisula bubi minisita General Tafire n'embwa zisula bubi si bapoliisi n'embwa za poliisi nazo ziri mu mbeera mbi so nazo tuzoogereko so ebyo mubitegeere Junior olutalo olulabawa amaasi ejja kubwa towerimba amaasi ejja kubwa right now capacity y'amaasi bagenze bagikendeeza kwakati kyekola Israeli tano ze ziyiwamu amazzi amaasi ejja kubwa bweruto lwe lujja okuggwa wadde pressure nyingi eteereddwa ku Israeli abantu bafa nnyo abantu 1,800 bafa nnyo kyekyo kyokka naye nga singa tebyali mu bantu gwoba yagala okutegeera nti Israeli ekuba jangu ewatali bantu ogirumbe bayina ennyonyi za Amerika enkambwe sajja ayina F-35 ayina F-35 Lightning ayina F-22 Raptor ayina katolaba F-16 yoka Israeli gye baddeko so bakuba ayina drone ez'omutawaana zi MQ drone bagituma ne bagiwa ekifaananyi kya Junior ejja kuttagwe ye yatakasi mu Sulemani Jeno wa Iran drone bagiwa kifaananyi kyo ne bagituma kuva Pentagon ne je Uganda ngeze kuttagwe weka era ebeera mu bbanga ng'ekunoonya kasi mu Sulemani Jeno wa Iran kasita yava mu nnyonyi nga drone weri mu bbanga emulaba Jeno wa Iran kasi mu Sulemani omu ku basajja abali basinga amaanyi mu Middle East the head of the Revolutionary Guard yattibwa drone ya America ku airport ya Iraq nava kasita yava mu nnyonyi drone nesika ekifaananyi kye esooka kusika kifaananyi kyoba yeggwe target eri Pentagon ne bakofaming nti yoyo Junior kasita yalinnya emmotoka yakuba mmotoka mwe yali ne bwodduka mu ttooyi drone ekukimayo drone ezo zimanyi kati ate waliwo drone nga yesika bugumu kataba amaasi bekwese mu ttaka Abayisiraeli bayina ekyuma kigenda mu ttaka deep neba Abayisiraeli ekyuma kiri mu bbanga kisobola okulaba ebiri mu ttaka kisika bugumu teknology agenze wala kati oyiza sima empuku mbuweekwesemu Israeli eyina ekyuma bwe weekweka mu mpuku kasita wabaawo ebbugumu nga bategeera wano waliwo omuntu Israeli eyina satellite mu bbanga era neyo ataaka amaasi gye yabalumba up to now ekyali questionable. There are so many questions how Hamas were infiltrating Israel nga Israel temanyi eringa twin tower ya America awo nawe ebibuuzo bingi ansa ntono waliwo amawanga gootamala galumba bwotyo amaasi n'erumba ebibuga bya Israeli nga eri waya ekisenge kyawula Gaza ne Israeli kiriko sensors bosala bamanya bali baleta tractor ba Hamas ne bakuba ololuwaya America luyagalo zimbe Mexico sensors kasi tosala boda bamanya kati bano basala batyanga balite bamanyi so ebintu bya Israeli biri mu science
atenga Israeli eyina omuze ogwekwekuba newa kasirike kwanyinzo babuzabuza Israeli eyina omuze gwo bakita decoy mu intelligence muzanye ekintu nga kiriraikira okuba nenga tikiriyo nga mmwe nyini mwaba akipanga Israeli osanga yamanya nesirika ng'enoonya reason gye naakuba amaasi nze toyina bw'osobola kuŋŋa nti amaasi ya training neefuna emmundu neru nga Musadi temanyi bayinza okuba baamanya ne basirika ne banoonya reason kati baagifuna era Israeli mu byafa tebangako na mukisa guno kuba amaasi guno gwe mukisa gwokka gweyina we gunaagiyita mu ngalo sirabayo mulala kwa Biden yabakoledde musajja wattu ratings mu America ziri mukuka ba Republican bafuuse tabbu ne ba Republican ne aid wa Ukraine bamukutte set America zibadde ino kwa Ukraine ba Republican baganye set America zibadde ino kwa Israel ba Republican baganye Biden na yaba Yudaya be bafuga America ekyo kyonna kikkiriza nze kasita America yakoze veto mu UN weekend nakiriza abayuda be bafuga America kwa America international egudde nnyo kwa eyalese ekiteeso United Arab Emirates mu nyanyi wa America amanga gonna agalonze against America banywanyi be ba allies be neera olwokuba nti America yagala Israel yabadde ino yimirirawo natidde singa lyali ggwanga ddala olutalo singa lwakomadda wandibadde wa agreement naye America yagala Israel era tekikwewunza nti amakampani agonna ga Coca-Cola ga Boeing bayudaya be bagali zidizini ino beguya nabo bagiyamba nnyo Abayisiraeli bayambye nnyo America aba abawalabu babeeramu n'obajja mu intelligence Musadi Israeli eyamba nnyo sayi okufuna ki kubanga mu byo correct sayi sinungi eyina equipments ne technology naye obanchi ogere okufuna information to penetrate enemy lines Musadi jite Israeli yakwata abaana baayo ne bayigiriza obuluwalabu abamu nabasheke mawanga g'abawalabu ne bayudaya bakolera Israeli bali abasajja abayudaya bagezi bali strategic so namwe mugende mukole ku research Jonia ate Irani ku Irani ne Israeli ani asinga ekibuuzo ekyo mukyebuuza nnyo singa olutalo lubaddewo wakati wa Irani ne Israeli olwaleero nga America tejja kuyambako Israeli nga ne Russia tegenda yambako Irani ani awangula singa bukyo olwaleero ekibuuzo kyo mukimbuuza nnyo Iran ne Israeli ne bagenda mu lutalo nga America tajja kujja nga neno side omulasa tajja kuyambako Iran nkoboolira ebigambo bino nga sitiddemu ate nga mbyogerera kubanga ndi mumanyi mbyogera nga research akoze nnyo okunoonyereza Iran tesobola kuwangula Israeli tesobola technologically Israeli ekyali waggulu nnyo ku Iran wadde Iran ekoze improvement naye omuyudaya akyali wagguluko in all sectors electronic warfare cyber warfare defensive systems Iran yakoze improvements
naye ono akyamusingako. Irani kyokka kyasinga Isirairi maje. Irani ina maje mangi. Wano sijja kusukawo. Nawe genda okole ku research. Ojja kutegeera. Mu field zonna Abayisirairi balina tanka yabwene empya. Malukuf bibalekere namwe muli binoonyereza. So ebyolwaleero bweto bwebadde jamu ebitakuzimba ebikuzimba obireke. Sinza asingayo okumanya naye nze Allah gwe yabawa. Nze aliwo. Abamanyi nnyo okunsinga namwe mugende mukole ezammwe munzijeko olugezigezi. Junior byeyogedde ebifugwe yogera ebituufu ebyo bye byange kukunoonyereza kwange. Sina gwe nagana kola page